Dirisa Center mamanyidwa nga chocolate ngabera South Africa nga zalizeka yonga yafunye obutakanyira tifa lianezo wekawala mu lodge ya Clean Motel zange makindi batandise okulwanagana bwe bati abaduka ya lodge ne bayita poliisi ezebo binde bakwata okumanya kibabadde bwe batusidwa ku Poliisi Center mo ngono musama tegiza nti abadde mu kirabo esenjawulo ng'agenze okulya obulamo nga maze emyaka ene South Africa ngolwave kayonga yazaliwo watu nava mu ggwanga okugenda okubekyeyo era itamanyi kibuga yabadde atamidde nga yewunya engeri yatuse mu lodge Oya South Africa okamala bbangachi oya obera wakale bwoze bwokomye Uganda Lianeza mwambali tinategiza nti yabadde ava mu kirabo okulya obulamu kwe kusanga Dirisa wabweru ng'apangisiza akamotoka namusaba ku mwalifti naye kwe kukkiriza yamusubiza okumutwala ekawala obula yagenze okwekanga abali mu lodge makindye yamutudde mu kasenge b'esanyusi kwe kugaana wano Center yamutabukidde kwe kutandika okwennyula bwatu namusikako ensawo ye omwabadde emitwalo 30 n'engato n'ategeeza nga batalina gy'alaga era kyayagala kwe kusasula ssente ze. When I get some muze, I say muze, please you a guy Laura paving to Biangi. You bring back a bag and she say no money there. Center mu obedanya amazago okumukumwa tulise nakaba ngagamba omwala mwesiba ku ngayagala kumunyaga bwana ndeni mwana kumawanga bantu bogera abalimi singa tugende waje batugonya abanye mwale twate kumye mwana kuchalo ate mwana wanga mbona gonya yewunyiza bwala bi Kampala engeri gibesiba ku bantu omuchalo nasemeye kumulaba nga tuli kumundi awo wenasemyezo okutegera kwa even abantu bangambye ebintu mbire esubira mwana olintuno yazze muzina akwemanyiza batomwanyiza yakwamika wetakola ibula ku kamera wali kati sike tumina denyo de mujiswa era sijuki oyo muntu adebera mugambo wa ibya ko tumakinde he said that I will stay here by makinde there, let's go. Yewinsa uli mwabati amanyiri yali amonne era nga yekokola sitani kumukema okutuka ku kino ne wamuje wakalonse yefasizoli muganda wange ze kule mze muganda si yamutwe ne mulodi yona even Kampala yeyandagide ebiro jano even that guest house where Lianyezi bamuwadde ensawo ye alabe oba ebintu bye mubiri nategeeza nti mwebiri okujjako sente emitwalo 3 Nsamba Quriash yakusakidde guli eno ku Bukedde TV.